tekimanibwa era olwaleero twebaza ababba amabaati omanyi bo ebbaati liwoggana kati ebbaati lyawoggana bannayuganda bonna babamanyi omuntu wabbidde ebbaati tebereza ensimbi ezitayogera omuntu wabbira ebbaati eriwoggana naye ensimbi ezitayogera ne golodi kopa ebyobugagga ettaka ebyo byo biyitawa ati kyekulaga biyita mukamu muyunga tegedde of course kakati olwaleero tunuulira obwavu olwaleero bannayuganda beekuyengera mu bwavu obususe obuyitirivu naye omanyi kwe buva ensimbi ezibasolozebwamu empitirivu abawooza balowooza zaabwe kumba omuwooza sente bw'oba omaze okuziwooza sizizo olina okuzizaayo eri bannanyinizo. Yes, Red Zone TV Poli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV oyo bamuyise Honorable Alan Mayanja Ssebunnya omusajja akiikirira abantu ba Nakaseke South mu Parliament yabadde ku mukutu ogumu olunaku olwajjo n'abaako engeri gy'alambululamu ensonga bigambo bingi byayogedde era nga bw'ogenda obbiwulira mu lutambi lw'engendo okubanga nkuwa newankubadde nga njagadde nsooke nkusunireko ko akatono then oluvannyuma nzijembe nga ate nkuwa ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Mayanja Ssebunnya mubaka akiikirira abantu ba Nakaseke South abakiikirira ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform y'omu ku bakulembeze era ku babaka ba Parliament abakyasinze okubanga bakkiririza mu maanyi g'abantu bakkiririza mu nkola ez'ekibiina ekya National Unity Platform era njagala kubanga nkuwa ebigambo by'omusajja oyo si mwogezi tayogera wabula lwavuddeyo okubaako ensonga gy'ayogerako akubira ddala ku mutwe nga bw'ogenda okuwulira mu bigambo byengenda okuwa mu katambi kogenda okuwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV nkugambye oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako obutamisinga nsonga yonna ebigambo bya Honorable Alan Mayanja obeere nga ate obifuna n'omulala oba olyawo abeere nga gyabisanga singa oba ng'olayikinze kubanga bwentera okugamba gyokoma okubeera ng'okwata ku kigalo ekyo n'olayikinga oba oyambako information okubanga etambula kakati njagala kujjawo bana batuteekamu ku ssente then nzijye nkuwa ebigambo bya Honorable Alan Mayanja oyongera obbiwulira tubeere nga ate tutambula ffenna mukutu gwa Red Zone TV Sebamulidde Patrick nzemberawo nga nkuweereza kanzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati olwaleero ku myaka 62 NRM oba mu 7 NRA fakti ekyali NRA enako emyaka 38 ku myaka 38 olwaleero atudde wano mbaka Parliament owa Nakaseke Central era deputy chairperson wa kakiiko ka Kosasi ine emyaka 36 naye mujjukire mu abampuliriza ebyatwala mu 7 mu nsiko ebyamutisa abantu baffe olwaleero half a million okusinziira ku records abantu abafa yagamba kwaliko ensonga ya democracy olwaleero democracy aliriddawa yennyini yagamba omukulembeze tasobola kususa bisanja bibiri ngali mukulembeze democracy yandi ba president okuvaako of course okubanga mudembe kwegamba nga bannansi bavaayo okugamba nti kino abawulirizibwa democracy abayina empaji 10 empaji mwenda nizibanga zituukiridde emu netatuukira empaji ki kakati nzija empaji zoyogerako twerekitinga member parliament tubayina tuyina abakulembeze abatufuga ku bitundu wansi ffe tuleerondera abaminisita mupresident abatuwa president kale tumulonda bulonzi kakati profesa oyo yayogedera nti giri emyaka emirala 24 kyagabanyizibwa abakulembeze abalala naye kakati olwaleero waliwo enjagadde okutandikira ddala nti mwami Museveni ebyamutwala mu nsiko yagamba okuleeta abantu olwaleero eddembe okweyogerera olwaleero eddembe liririddawo nga abaana baffe abayambala ovulo abagamba nti NUP bali kitalya aba political prisoners leero babaforcinga kupleadinga guilty ku misango gye bataakola babagamba bakkirize nti bakkirize nti era baveeyo bawaayirize Kyagulanyi nti Kyagulanyi yabasindika nti era Kyagulanyi yatugaa tugere tukole bwe tuti ebitaliiyo nti kubanga bwe banakkiriza bajja bawa ssente bajja bawa amayumba bajja kubawa emirimu
olwaye tutunulira obukulembeze taata ye president mama yakulira ebyenjigiriza omwana ye CDF omukodomi omuwulira lwaboogo ng'akayanira busika bwa musajja mukulu akyali omulamu kakati awe eggwanga we liri mu leadership leero tugende ku corruption busika bwa musajja mukulu akyali omulamu nga tobiwulira omwana muhoozi n'omukodomi lwaboogo tobiwulira nga babyexchanginga bino bannayuganda babikoberera leero tutunulira corruption obuli bw'enguzi IGG official report obulyake n'akugamba billions 25 buli lunaku zibbibwa abantu ab'olubatu abali mu public offices kakati awa IGG akuwaddeko just sampling naye nakyo sensolowooza ddala ziri 25 zokka official report naye bw'otunuulira wano official report olwaliro ffe bye tulaba mu parliament kona akakiiko kwe tutuula sente n'ensimbi ezigabanibwa era olwaleero twebaza ababba amabaati omanyi bobbe ebbaati liwoggana kati ebbaati lyawoggana bannayuganda bonna babamanyi omuntu wabbidde ebbaati tebereza ensimbi ezitayogera omuntu wabbira ebbaati eriwoggana naye ensimbi ezitayogera ne golodi kopa ebyobugagga ettaka ebyo byo biyitawa ati kyenkulaga biyita mukamu myunga tegedde of course kakati olwaleero tunuulira obwavu olwaleero bannayuganda beekuyengera mu bwavu obususe obuyitirivu naye omanyi kwe buva ensimbi ezibasolozebwamu empitirivu abawooza balowooza zaabwe kumba omuwooza sente bw'oba omaze okuziwooza sizizo olina okuzizaayo eri bannanyinizo olwaleero tunuulira ebyobulamu abantu batuuka mu malwaliro akalwaliro kaffe wali akawali ak'ekikamulo Health Center 3 otuuke Butalangu otuuke Wachato tuuka ku General Hospital eya Nakaseke bw'ogituukako olwaleero okwata kutama n'ogamba yino General Hospital eya Nakaseke olwaleero bajjajjaffe ku mirembe egy'emabega baakugamba nga yagenda mu ddwaliro n'asangayo n'omujjanjabi anaamujjanjaba n'asangayo eddagala n'asangayo ebikozesebwa naye olwaleero jjajjaffe ava ekatakala ava eri ebuzimiri mu Butalangu n'ava eri mu Kito ekatale ka Mmese agende mu ddwaliro asuubira anaasangayo eddagala teririyo abajjanjabi tebaliyo naye n'abasawo baasangayo nibo baagala kumugjamu kye tuyita ekyoja mu miro olwalaba ebyenjigiriza nkugambye n'ensimu obadde wano weewaana capitation grant asindikibwa amasomero UPE oyinza otya okuŋŋamba omwana owa UPE osindika nnusu kasanvu baba kusindise kaati ako mbukeeka okulabirira omwana emyezi 3 ye capitation grant akasanvu kitegeeza omwaka gye emitwalo 2 buli muyizi Mwami Museveni n'asinziira eri ekkolero n'akugamba siraba omwana omuzadde awaddeyo yadde olw'ataano kyokka nga bo abaana be bw'obatuukako abazzukulu be bo bawaayo baweerayo mu $. Era nabadde gye ekikamulo ku Church of Uganda Primary School nimbagaye baba bawuddiisa bana abaana baffe baana baggwanga betulina okuteekateeka ebiseera eby'omwaka abaana be omu yasomera ku Kampala Parents yalinga waggulu kuna Mirembe Road basasula basasula kasanvu emyezi 3 anti kakati nze bino ngezaako kukulaga nti gw'oli omwana w'omunaku kyokka omunaku oyo yakuwa ensimbi gwe olwaleero zokozesa era ze mujja abaata ze mukozesa nga bwe mwagadde ze mubbye olwaleero ye n'omuweereza akakunkumu kakanusu kasanvu of course kubanga kakati olwaleero genda olwaleero ku by'ettaka nasanze emityomere Wachato sabukamu omubaka wa parliament ku mulembe gwa Amini nanga ayogera nga gwe kyogamba kyeki gavumenti ikolese n'obeera wano kakati kyogamba si ddembe lyange okwogera naye anti kakati wama jimpe profesa afaanana bana abagamba rediyo mpitirivu n'essimu n'omubuuza mpaayo egondi etalo kati kyobadde obuuza ayogera Mwami Museveni yakwata emmundu n'agenda alwanyisa Obote mpaayo ku muntu wa famire ya Museveni Obote gwe yatta nze nkuweyo abaana abattiddwa aba NUP emisana nga tebalina adde mundu nga bayambala bwambazi byambalo mpaya abakyagwanya abafudde oli musama family member wakyagwanya obaddeki oli musama family member wakyagwanya sigamba nti abantu basebali mwadde information ya Uganda bali eri balaba era bawuliriza olwaleero ekibataka Mwami Museveni niye yagamba ati mirembe giri balinga babbe ettaka nze olwaleero kimalawo olwaleero ababbi b'ettaka be ba RDC basindika mu bitundu bebeekobaana n'abantu olwaleero nasanga abantu b'e Butalangu we bwetaagiro ng'omusajja abawadde samoni kagamba abawadde ebibaluwa nti ennaku z'omwezi nga 3 mu basangawo
nembagamba ono atandikirawa naye nga kyokka ogenda ogamba nga yayise mu official radisi yale ebiki ebigenda maaso nengenda emityomere ng'omuyindi ali mu kusengula lutamaguzi omuyindi mu investor emityomere omuyindi si muyindi akagologo akaba kagologosi akati byeno walabye wano we bakoona abantu amayumba nti bali mu tewalabye nga bagenda kuteekawo so kakati olwaleero ekibataka nga kivuddeko eddembe ly'omuntu olwaleero bw'oliraba abantu bafugibwa ku mudumu gwa mundu bino byonna ojjagamba amwese bunya mubyogera tubyogera bati naffe twewaayo ku lwensi yaffe golowooza ffe obulamu tetubwagala bati twewaayo ku lwensi dasiti olwaleero nga maliriza na kino ebyokulonda mwami Museveni yagamba n'abantu be naga akapapula opapuzi kati bino byonna jasi kuteekawo kiguumaza ng'ente kuma entebe olowooza eri ku kyoto olowooza ekumamu kumba omuliro ezikiza muzikizi olw'ebino ebyokulonda amateeka weegali agalambika ebyokulonda nti wali wanaabeerangawo bwenkanya wanaabeerangawo kino naye raba ekibeera mu kalulu abantu 5 abantu 10 ne bafa kubanga omuntu omu ayagala atuule mu ntebe so kati bw'oyogera ebya independence era nze bannayuganda nandowooza nnaku nga zino kuvaayo tugende ku street twekalakase tulaga obutali bumativu bwaffe tukungubage twesibe embugo twegambe ati kukungubaka tetuyinza kuddawo mbutujaganya ng'olwaleero bannayuganda bafugibwa mu mbeera efaanana bweti of course twefuga ki just twakyusa bukyusa bino byogambye free and independent those are just words they are just statements but in actual sense okulembeze buli liddawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.